olunyiriri olwabula lugezezzaako okunoonyezebwa. Abantu bakoze kyonna ekisoboka nga ne bw'osimbawo kyonna lunyiriri lwabula. Nzijukira edda bwe nali nga ntandiikiriza okubuulira, omusajja yaŋŋamba nti genda obagamba abantu abo abakuŋŋaanya olunyiriri luno bwe baluzuula mbawadde miliyoni 10 buli aluzuula. Tuba tukyasiriikiridde nebaayo omulala n'aga nti mpaddeyo n'emmotoka yange yali ya benzi. We nali mbuulirira waali wanene nnyo nga waliwo abannaddiini bayitirivu, nga waliwo abanoonya ssente babonaabona mu nsi. Ne mbagamba mu kifo ky'okusala ffene, okutunda amanda, okwewolaawola ssente, genda obugenzi onoonye lunyiriri luno. Bw'oluzuula kapito oba omukozi otya? Oba omufunye. Ne banoonya tebaaluzuula. Ne bwe twayongerako essente nnyingi, omu kyava akontola, olaba baziteekako zityo, teruliiyo. Katusabe. Kitaffe omulungi, gwe omwogezi omukulu ku nsonga eno enkulu, twagala tugiireko tugitegeere ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagala kutandika olw'okubanga obudde bugenze, ebibuuzo byankya n'ebirala byonna katugende mu maaso, sipiidi yayiriiri olw'ekiseera kye tulina. Njagala kusooka kubazzaako mabega kubategeeza Katonda afaanana atya. Tetuyina kifaananyi kigazi, naye tuyina ekitubuuliddwa. Zabbuli 89:34 lwe njagala tutandike nalwo. Bwe tulumala tusome mu Mubuulizi 3:14. Zabbuli 89:34 lugambye, siimenyenga ndagaano yange, sijjululenga kigambo ekyava mu mimwa gyange. Kaakati bassebo ne bannyabo, Katonda mu nnecha ye, mu nkula ye, kyova laba twagamba luli nga tuyiga nti enkula ya Katonda ya njawulo, eri separate, eri different, ali spotless, ali just. Ebyo nabyo Alungereza bitegeeza kimu, nti ye wa njawulo, tafaanana na bantu. Agambye nze simenyenga ndagaano yange. Ffe tumenya endagaano ez'obufumbo, ez'okukola, tulayira mu Parliament, mu LCs, ne tumenyawo, tulayira ebintu ebitaliimu. Naye naga nze simenya ndagaano. Naye ate akantu teekwe kano, sijjululenga kigambo ekyava mu mimwa gyange. Katonda bw'ayogera ekigambo n'aga nti nkuwadde omukisa, ekyo takijjulula emirembe n'emirembe. Amiina. Mbadde nsuubira amiina eyaddala. Katonda kasita ayogera n'alangirira n'agamba nti nkuwadde omukisa oba ogufunye emirembe n'emirembe. Tasobola ate kutula wansi naga nti obange kati kangu muggyeko kubanga atunula bulala. Agambye nze sijjulula ndagaano, simenya bigambo ebyava mu kamwa kange. Nkuzzaayo ku lesson. Katonda bw'akeera ku makya n'agamba nti olunaku olw'omusanvu nduwadde omukisa, tosobola kuluggyako, tasobola kuluggyako. Ye Katonda agambye nti n'awummula, n'aluwa omukisa, n'alutukuza. You can't change it. Ne bw'oba munene, ne bw'okola olukiiko, ne bwe mutuula bangi, ne bwe mubeera bannaddiini, ne bwe mubeera bagezigezi, tolina kontro ku Katonda. Tamenya ndagaano, takyusa. Kavula wanjagala okulabulamu abafumbirwa ne muno baano banimwe ekyusakyusa endagaano. Gwe kitegeera nti Katonda naye takyusa ndagaano. Kyovula baga nti tolayiriranga bwerere, bw'oba tokikole tolayirira dda.
Yesu mu yagambako babaga ntolayiranga bwerere nze mbategeeza n'okulayira togiranga ki kubanga nze kasitolayira nze kasito kiwandika noga nti kimazi kasitankulanga simenyenga kigambo ekiva mukama Mubuli 3:14 agamba atya manyi nga buli Katonda kyakola kinaabanga kyalubeerera. Buli Katonda kyakola kinaabanga kyalubeerera. Tewali kintu kiyinza okukyongerwako. Tosobola kukyongerako. Newankubadde okukisalibwako. Tosobola na kisalako. Era Katonda kyeyava akikola abantu balyoke batye mu maaso ge. Manyi nga buli Katonda kyakola kinaabanga kyalubeerera. Katonda tayinza kukola kintu ate gwakikulekere okitereeze. Kyova bwe yakola omuntu n'amuteekako ennyindo bbiri zino ebituli naye nga bitunudde wansi. N'omala ozaala omwana ng'ebituli bitunudde waggulu. Bamawulire be bakuŋŋaana kubanga ebituli byatunudde waggulu. Katonda kye yakola kyalubeerera. Buli lwe kikyukako ne kikyuka okutu ne kutabeera bwe kubeera ne kubeera awalala kikyuse. Agambye nti kinaabanga kyalubeerera. Tewali kintu kiyinza kukyongerako. Katonda bw'aba yatonda n'agamba nti olunaku lwa 7 tosobola kutuula nkya n'okimodolinga nti kankimodolinge kubanga Yesu yazuukira ku luno naawe modeling it, we have changed it kubanga tuli lukiiko kubanga tuli ki. Agambye tekiyinza kwongerwako newankubadde okukisalako. Toyinza kujja mukisa Katonda kyawadde mukisa bagandi nkuwadde mukisa abaagukuwadde. Haleluya. Ekyo nkyagala nti Katonda kyeyava akikola abantu balyoke batya amaaso ge. Singa yabalekera ebintu nga mu binyolanga be mwagala. Singa bintu olaba kati mubikyankalanya kati. Singa yabalekera obuyinza temunaabikolanga. Kyokora batuuka ku tteeka lya Ssabbiiti n'aliwandiika nangalo ze ku jjinja. Nangalo ze amanyi musiimuula. Kyakola kinaabanga kyalubeerera. Malaki 3:6 agambye kubanga nze Mukama sijjulukuka mwe batabani ba Yakobo kyemuva mulema okumalibwawo. Nze sijjulukuka. Era bassebo ne banyabo mmwe abalina ebintu bya Katonda bye mwajjulula ne mubijjawo ne mubizza wano. Are you sure ne Katonda yajjulula? Katonda gw'ogamba nti yajjula yaganze sigiraki sijjulukuka. Awe nsibidde. Njagala twanguye kubala 23:2 agamba atya. Kubala 23:2. Kubala 23:2 agambye bw'ati. Agambe tuwulire. Laba ndagiddwa okuwa omukisa. Ndagiddwa okuweera omukisa. Naye awadde omukisa. Nange siyinza gujjulula. Aya Katonda bw'awa omukisa toyinza gujjula. Waliwo omuntu omu yagerengetanya n'aŋŋamba kale Katonda yagamba nti Saturday lirwo 7 naye nze kati kale katutwale 7 lwe lunaku olutukuvu bwe mbala n'enva eno siweza 7 bwe mbala n'enva eno oweza naye tosobola kujjulula muki. Tosobola kujjulula mukisa. Tosobola. Obwo buyinza Katonda yabukujjako tabukuwanga na bukuwa tabukulekeranga bw'awa omukisa aba awadde. Tosobola kukyusa mukisa Katonda gw'atadde ku kintu n'ogujjako. Ekyo tokirina takikulekeranga. Oyinza okusomera ne ku Isaya 14:7 ne mpulira. Isaiah 14. Isaya 14 olwabiri lugambye nti kubanga Mukama ow'eggye ye yateesa era ani alikijjulula. Teyasobola kujjulula kyateesezza. N'omukono gwe ogugoloddwa era ani aliguzzaayo. Tosobola. Abange weeteeke ku bintu birala. Katonda kyayogedde n'akirangirira. Keep quiet. Ne bw'oba tokyagala kireke nga bwe kiri. Teweekalakaasa omala biseera. Kuva 3:16
abaana ba Isirayiri kye banaavanga bakwata sabbiiti kiki okwekuumanga sabbiiti mu mirembe gyabwe gyonna okuba endagaano eteriggwaawo. Sabbiiti ndagaano eteriggwaawo. Eggulu n'ensi birivaawo, naye kye yateesa Katonda tekirivaawo. Emirembe naki tekiggwaawo. Katonda atuyambe okutuyigiriza olunaku lwaleero. Njagala tugende mangu nnyo ku kyokuyiga ku ngeri endala. Tugenda maaso. Endagaano empya, abantu batugamba nti ffe bwe twafuna endagaano empya ebintu ne bikyuka. Waliwo omusajja kuba n'akadongo n'agamba ffe tuli bandagaano mpya, ffe tuli bandagaano mpya. Ekitukuumya luno lunaku kwe kubanga Yesu lwe yazuukira. Omuntu yenna bw'akugambanga nti nkuumya olunaku olusooka kubanga Yesu lwe yazuukira, n'okuuma Sande kubanga Yesu lwe yazuukira, omukubiranga mu ngalo n'omuwa 10 ku kinnaakyo. Let me repeat. Omuntu bw'akuuma Sande nga olunaku olusooka 1 2 n'alukuuma nga olunaku olw'okusuukira kwa Mukama waffe, alina makisi 10 ku 10 mukubireko n'embugalo. Bw'olukuuma nga sabbiiti totawanyina kufuna waddeemu, kubanga tolina buyinza bwekikyusa. Bw'ojja mukisa ku sabbiiti n'okuzza ku lunaku olulala, you can't. Tosobola. Era bw'oba wakikola oba obalimbye bano. Agambye osomyeko tonasoma. Endagaano empya, endagaano empya oli yagamba nti kubanga Yesu lwe yazuukira, wala n'agamba nti kubanga bwe yazuukira naffe ng'Abakristaayo ne tukyusa. Ne mubuuza ekibuuzo kankibuuze mu abatudde bonna ab'e Masaka n'abandaba bonna. Omanyi okubala? Yesu bwe yazuukira yagenderawo mu ggulu? Nedda. Yagenda mu ggulu? Nedda. Yamala ennaku 40 nga tannagenda mu ggulu. Mu nnaku 40 mwalimu sabbiiti? Zaalimu. Mwalimu sabbiiti? Zaalimu. Mwalimu Sande? Zaalimu. Yakyogerako nti nga bwe nkyusizza, nga bwe nzuukidde ku lunaku luno, therefore kati sabbiiti ekyusezza eno? Nedda. Yakyogerako mu nnaku ana bwe kiba kyamulema okwogera. Bwe tuba tusomesa nga ffe abaasomesaako, nga ggwe amaaki nga guwa esente ekibuuzo baseetinze bubi, ebeera free mark. Bw'aba yeerabira okukitugamba. 40 days nga Yesu waali atambula ku nsi, ne bamulaba, n'alya nabo, n'anywa nabo, takyogerangako. Lwaki oyogera ku kintu nannyini kyo kyataayogerako? Ennaku ana njagadde n'abagambye ekirala kino twagendedde kukusomesa otegeere, ogende mu ggulu ng'oli musanyufu, ne mugeena ng'oli mumativu. Mu nnaku ana yakyogerako musajja gwe, mukazi gwe, tulaga olunyiriri, tuli wano. 40 days. Lwaki atuleka mu kabi? Yesu bw'abanga teyakola kibi kino kye kibi ky'aba yakola, okutuleka mu kabi n'asirika. Akyusizza ekintu ataagize atya? Asirise. Yesu for 40 days ng'alabika, ng'alya nabo, n'anywa nabo, n'atambula nabo, n'atakyogerako. Bwe yali agenda mu ggulu, bonna ne bakuŋŋaana ng'omuntu bw'aba agenda okufa. N'abagande mubaleete bajje wano, mwenna muwuliriza nnyo omuntu agenda okufa by'ayogera. Yesu nga bonna bakuŋŋaanye ku lusozi lwa Zeyituuni, n'abagamba mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri. Abantu babatizza okuyingira mu linnya lya Kitaffe basirise, n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, n'aleeta ekyenjagala okuleeta, nga mubayigirizanga okukwatanga byonna bye nabalagiranga. Wuliriza amanyi Oluganda. Nga mubayigiriza okukwatanga byonna bye nabalagiranga. Nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gyo ne giggwaawo. Oli bw'agamba nti yigiriza bye nabalagiranga, mu kulabako abaakugambye nti genda oyiyeyo ebipya? Nedda. Oba mutuufu okuteekawo ekirala? Toba mutuufu. Muyigirize bye nabagamba. Kyokala bajjo nabalaze nti okumanya baabitegeera. Ne maama we bwe yasuuka ku ntaana nga sabbiiti etuuse n'akola atya? N'awummula.
ng'etteeka bwe likola ki nga bwe liragira. kubanga yabagamba nti mbabuulire eggulu n'ensi okutusala erivaawo ennyukuta emu newakubadde akatonyeze tekalikyuka. Teyagamba nti bwe mulisanyuka ennyo ng'azuukidde nga mukyusa. Teyagamba nti bwe mulikuŋŋaana ne muwera bangi omuntu omuyaŋŋama naye nga tuli bangi. Kati obungi ne bukola ki? Obungi ne bukola ki? Obungi ne bukyusa Katonda? Tebulina. Wulira, mu ntaana twalabye Yesu twategedde abaabaddewo yafa ku lunaku ki? Friday mu nnimi ezaffe, naye mu lwa Katonda yafa ku lwa mukaaga ng'enkya yeki? Ye Sabbiiti. Abazungu be bakituma erigambo Friday. Ekitegeeza ne baluyita na Good Friday. Good Friday lwe lunaku lwe tutambuza omusalaba. Good Friday lwe lunaku lwe abamu tebalya nnyama. Good Friday lwe lunaku ng'enkya kasitoba nga wali muzaale omwaka guno noba muzaale nga 18 nga wali muzaale kandi baba ali bazaale 18. Tolina kyoliwoza mu maaso ga Katonda nti saabitegeera. Wali olaba gwebale kunkomezaawo ku mwaka guno 2025 mu mwezi oguwedde ogwa April nga 18 Friday lwali Good Friday. Bayibuli egamba ng'enkeera Sabbiiti kasitoba ngo owagendako ku ssomero omanya nti bw'ova ku Friday odda ku Saturday, eno ye Sabbiiti. Kati Sunday lwe yazuukira very early. Bayibuli kyeyagambye lwe lunaku olusooka mu nnaku emmeka? 7. Omusajja omu yambuuza nanga nti naye ngadde olumyufu. Katonda si yalusiize langi. Abantu be balusiiga ki? Langi emyufu. Ate ekyalubasiiza langi emyufu nakyo kituufu. Kubanga enjiri bwe yabuulirwa amawanga gonna, n'enjiri ebuulirwa amawanga gonna, abasajja baabuulira enjiri okuva mu Yerusaalemi ne bagenda mu Buyudaaya ne batuuka ku nkomerero y'ensi. Terminology eyo yali ng'etegeeza kutuuka Roma. Roma gye njogerako ye Roma enkaafiiri so seeno ensomi. Eyaliwo mu biseera ebyo bo mu magezi gaabwe abaatuukibwako enjiri baabasanga nabo bagezi. Nga bwona banawona eddiini bwe yajja wano mu Buganda, naffe yatusanga tulina bye tusinza wano mu Buganda. Nabali balina kye basinza era nga bo baayiiya mu magezi gaabwe nti ekisinga okuba eky'amaanyi mu planets y'enjuba tugiwa olunaku olusooka. That's how it came about. Omwezi gwe guddako ne bagenda nga babitubatuma. Era singa ebiseera mbirina bulungi ezo zonna ennaku z'owulira ezo za planets zonna nja kuzibayita mwana nga nfunye akaseera. Agamba Katonda Yesu waffe ku Sabbiiti yalumala mu ntaana. Abayigirizwa baalumala mu kusinza wadde nga biri bwe bityo, naye n'azuukira ku lunaku olusooka mu nnaku 7 kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yesu bwe yali ng'ali mu nsi muno, Luka 4:16. Kale nga bw'otulabye mangu sooka oddeyo osome Matayo 5:17 paka 19 ng'oli bw'anoonya luli. Matayo 5:17 paka 19 naye ng'oli bw'anoonya Luka 4:16. Temulowoozanga nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi. Sajja kudibya wabula okutuukiriza. Yesu kabasebo olw'okubanga nabagamba yali different, bw'ateeka amateeka n'agawa neewuunya kino ne Yesu bwe yajja n'agagondera ate yagateeka. Ekyo tekiri ku planet. Wanaateeka amateeka ye tegamukwatako. Omusanga agayiseeko naye nga ye nannyini mateeka. Katonda yateeka amateeka awo. Yesu bwe yali ku nsi kuno n'agamba nti mulowooza nti nze najja gajjawo. Era mwe mwenna abayimba mugamba nze nawona, nagenda mu Yesu, nze nawona. Eggulu likutunda ne likwewuunya n'olwokubanga ddembe lya buntu ne likuleka olaba lyaleka Lusifa. Likuleka bulesi. Kubanga mbagamba mazima nti eggulu n'ensi okutuusa lwe biriggwaawo ennukuta emu newankubadde akatonyeze ak'omu mateeka tekaliggwaawo. Kati bwe yali ku nsi kuno tuddemu tukisome Luka 4:16 n'akola atya?
ne Bebulaniya 13:8. Lukanya 16 n'agamba nti najja Nazaalesi gye yakulira ku lunaku olwa Ssabbiiti n'ayingira mu kkuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye. Twakiyize eyo yali ki? Empisa ya Yesu. Bameka abaagala okubeera n'empisa ya Mukama waffe Yesu Kristo? Ye ate obeera otya muganda we? Yagamba kitaffe ali ludawa? Ali mu ggulu. Kati ffe tuli baganda ba Yesu. Empisa ya kitaffe y'empisa ya Mukama waffe Yesu Kristo. Yakugenda ku Ssabbiiti mu kanisa ng'ogenda kulima, genda mu kusuubula. Kano ke kabona akatoka nti tuli baana ba Katonda. Ye endagaano eterigwayo emirembe naki? N'emirembe. Bebulaniya 13:8 agamba atya? Yesu Kristo yo ne leero aba bumu n'okutuusa emirembe n'emirembe. Amiina. Amen. Yesu tafuukafuuka. Ku luberebere mu lusuku Aden, it was Saturday. When he was here, it was Saturday. It is still Saturday. And it will be Saturday. Kwasikiso Mukama waffe. Takyukakyuka. Pawulo bwe yaliiwo ng'ali mu Efeso, ye yabikyusa, byali bikyuse mu Ediana 5:13-14. Mu ndagaano empya era. Twagala kulaba. Mu ndagaano empya bikyufu. Bikolwa 13:14 agamba bw'ati. Agambe. Naye bo bwe baayita okuva mu Peruga ne batuuka mu Antiyokiya ekya Pisidiya ne bayingira mu kkuŋŋaaniro ku lunaku olwa Ssabbiiti. Ekigambo Ssabbiiti kikyagenda mu maaso nga Yesu amaze okugenda mu ggulu. Ansa soma olunyiriri olw'ekkumi n'emmeka 15 olwa 27. Olw'ekumi bwe baamala okusoma amateeka n'ebyabannabbi, abakulu b'ekkuŋŋaaniro ne babatumira nga babagamba nti, abasajja abooluganda, oba mulina ekigambo eky'okubuulira abantu mwogere. Pawulo n'ayimirira olwa 27 lugamba nti kubanga abatula mu Yerusaalemi n'abakulu baabwe bwe bataamumanyi oyo newankubadde amaloboozi g'abannabbi agaasomebwanga buli lwa Ssabbiiti. Ekigambo tekinnakyuka. Yesu abaddewo nga weekiri agenze mu ggulu weekiri. Bikola 16 lekera awaawo. Bikola 16 12 ne tuvaayo agamba atya? Okutuuka e Filipi mu kibuga ky'e Makedoni ekisookerwako mu nju ezo ekyazimbibwa Abaruumi. Ne tubeera mu kibuga omwo ne tulwamu ennaku. Awo ku lunaku olwa Ssabbiiti endagaano mpya ne tufuluma mu mulyango gw'ekibuga okugenda ku mugga. Bwe twalowooza nga yaliyo ekifo ekyokusabirangamu. Bagende ku Bikola 17:3 ezisooka. Biri byabadde Efeso, bino biri Filipi, soma eby'Esasalonika. Ne bayita mu Ampifooli ne Apoloniya ne batuuka e Salonika eyali ekkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya. Awo Pawulo nga bwe yali empisa ye n'ayingira mu bo mu Ssabbiiti 3. Empisa ye bw'ekola ki? Bwe yali. Kaakati ssebo lwaki nkundwawo nnyo? Olunyiriri olukyatubuze olumuze mu Bayibuli lwe lunyiriri olugamba nti Sunday ye Ssabbiiti. Ne bwe nzigalawo nyongere kale nze mbadde maze. Olunyiriri olugamba teruli mu Bayibuli eno. Tosobola kuluzuulamu. Tosobola lwaki? Naye ffe twafuna akakisa. Abatheologians baatuula wansi balunoonye balabe ekigambo kino mwekiri awalala ne bazuula nga kiri mu Bayibuli mu ndagaano empya emirundi 8 gyokka. Weetegereze emirundi gino 8 gye kirabikiramu. Omulundi ogusooka Matayo 28 olunyiriri olusooka. Matayo 28 olunyiriri olusooka lugamba lutya? Naye olunaku olwa Ssabbiiti bwe lwali lugenda okuggwaako. Webale. Ng'olunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu lunaatera okukya. Ekyo kyetaaga magezi mangi olowooza? Nedda. Ddamu.
nedda ssebo damu wali agambye nti naye olunaku olwa sabbiiti bwe lwali lugenda okuggwako sabbiiti bw'eba eggwako ng'olunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu olunaku oluddirira lwe lw'olubereberye mu nnaku omusanvu nga lunaatera okukya Maliyamu Magudaleena ne Maliyamu owookubiri ne bajja okulaba amalaalo otegeeza abantu beewammwe n'ab'ekika kyo bonna ne b'okozesa ne b'okola nabo nti olunaku lwa sabbiiti bwe luggwako lubeera lwa Satade bwe luggwako oluddako lwe lusooka mu nnaku omusanvu. Kiruma tekisoose ggwe era teweewaana nnyo nti kyannumye nnyo ffenna kyatuluma dda naye twagala kgenda mu ggulu. Aleluya, amiina. Twagala kgenda mu ggulu, twagala kwogera lulimi lwa ggulu. That's the problem. Ekyo kye twagala, that's our challenge. Tetuyinza kwogera lulimi lwaffe. Eggulu ligamba nti sabbiiti ebeera lwa Satade, nti Sande lwe lubeerawo nga sabbiiti eweddeko. Amiina. Ng'omukisa gwagenze. Amiina. Era kankulabula omuntu bw'agamba nga jangu osange ku Square nkuwe ssente ku sabbiiti n'ogenda enkeera ku Sande nga Yesu yazigaba ogenda kuviiramu awo. Ogenda kuviiramu awo. Ego gumu. Ogwakubiri Marko 16 ennyira ebbiri esooka. Awo sabbiiti bwe yaggwako Maliyamu Magudaleena ne Maliyamu nnyina Yakobo ne Saalume ne bagula ebyakaloosa bajje bamusiige. Awo bwe bwakya enkya ku lunaku olusooka mu wiiki. Ogwo gwe mulundi ogwakubiri ekigambo sano kirabika olunaku olusooka mu wiiki. Gwe mulundi ogwokubiri. Ogwokusatu olw'omwenda 16 olw'omwenda. Awo bwe yamala okuzuukira mu makya ku lunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu. Kirikiri ekyo nnyo ate ekyo kyanguye nnyo. Genda mu maaso. Awo bwe yamala okuzuukira mu makya ku lunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu n'asooka okulabikira Maliyamu Magudaleena gwe yagobako dayimooni omusanvu. Kaakati egyo emirundi esatu gyonna tegiraga nti lwa sabbiiti. Namba 3 genda ku Luka 24 onyiro olusooka. Awo ku lunaku olw'olubereberye ku lunaku omusanvu. Mu Luzungu kyayisa atya? Very early Sunday morning. Mu nnaku omusanvu mu matulutulu enkya ne bajja ku ntaana ne baleeta ebyakaloosa bye baategeka ne balaba ejjinja. Weerekerera awo nga liweddeko. Ogwo gwe mulundi omulala. N'abiri olw'19 Yokaana. Awo ku lunaku olusooka mu nnaku omusanvu. Exactly. Bayibuli erikira omusajja omu yangi bannanga abantu bamanyi Oluzungu. Oyo yasoma Oluzungu n'ansobola nange nali situtegere n'aŋŋamba omanyi ffe ekitugaana okusinza ku sabbiiti kubanga tekiri kiriya bulungi. Kati nenoonya kiriya mu dictionary. Kiki ekitali kiriya? Ne mubuuza kiki ekitali kiriya? Oli bw'afa ku Friday ng'enkya sabbiiti kiriwo ekitali kiriya? Oli bw'agamba nti very early on Sunday morning nti olunaku olusooka mu nnaku omusanvu kiki ekitali kiriya? Guyagala kiriya ki? Tulisalira omusango mu ebyo bye twamanya ne bye twali tuteekeddwa okumanya ne twebuzaabuza obutabimanya. 2:19 Yokaana. Awo ku lunaku luli akawungeezi ku lunaku olusooka mu nnaku omusanvu. Exactly. Tulekere naawo. Bakolinso ekisooka genda mu Bakolinso ekisooka 16 olusooka n'olwokubiri. Ngambe Bakolinso 16 olusooka. Naye okukuŋŋaanyizanga ebintu abatukuvu nga bwe nalagira ekkanisa z'e Galatiya bwe mutyo nammwe mukolenga bwe mutyo ku lunaku olw'olubereberye mu sabbiiti buli muntu mu mmwe aterekenga ewuwe nga bw'ayambiddwa ebintu bireme okukuŋŋaanyizibwa lwe ndijja. Kakati amakulu nti olwo lwakutegeka olisifulye kukola olunaku olw'olubereberye. Osobola okukola olunaku olw'olubereberye. Obujulizi obulala. Ngenze mu bujulizi obulala. Ngende? Kyatwala emyaka egiwera 1500 okuwandiika Bayibuli eno. Emyaka emeka? 1500. Terina kyenyega. Okusinza kwonna
okubeerawo ku lunaku lwa Sande. Mu myaka 1500 bakagezi munyo bonna nga bagattagatta emitwe tewali. Bayibuli eyitibwa King James Version eyafulumizibwa mu 1611 wandigambye nti yeeno nnyo esembedde nnyo eno gye tuli teyina kyeyogera ku nsonga eyo. Sabbiiti yakyusibwa. Peetero abalowooza nti Peetero yeyakyusa, bwe tusoma ku ye Peetero akyegaana mu Bikolwa by'Abatume Essuula 4 somo 12 ddala Peetero ye yakikyusa, yakwata ebisumuzo n'anyoola. Naye Peetero ne Yokaana ne baddamu ne babagamba nti obanga kirungi mu maaso ga Katonda okuwuliramu okusinga Katonda mwogere. Kubanga ffe tetuyinza kulema kwogeranga bye twalaba bye twawulira. Talina kyawandiika kirala talanga nti bwe twatula ne tubaako kye tuteesa. Peetero tafulumyangako kigambo, whatever, not even a statement ekyusa Sabbiiti. Yokaana kigambibwa nti ye mutume yasembayo okufa, ekitegeeza yalina amawulire agasembayo nga Yesu yagenda dda mu ggulu. Baga nti eddi nga 10 mu Kubikulwa 22:18 agamba atya? Ntegeeza buli muntu awulira ebigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino nti omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo Katonda alyongerako ku ye ebibonoobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Omusajja ono yafa alayidde nti temuzanyiranga ku Bayibuli, togyongerako, togikendeeza. Era bujulizi obulala nyongere oba njirandekerawo? Yongera. Bulaganga Katonda yakolera ddala ku lunaku olusooka mu nnaku 7 lubereberyemu. Soma olunyiri olusooka, soma olw'okumeka nga bw'oyagala. Emu olusooka olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu, ne wabaawo obutangaavu. Katonda n'alaba nga obutangaavu bulungi. Katonda n'ayawula wakati w'obutangaavu n'ekizikiza. Katonda obutangaavu n'abuyita emisana, n'ekizikiza n'akiyita ekiro. Ne buba akawungeezi, ne buba enkya. Olwo lwe lunaku olumu. Ekitegeeza ku lunaku olusooka yakolera ddala mu kikubira. Amiina. Amiina. Tolina musango gw'ovunaana muntu ng'akoze ku lunaku olusooka kubanga ne Katonda kwe yakolera. Naye ate bwe yatuuka ku lw'omusanvu n'awummula ng'ate takooye. Byanjawulo Sabbiiti ne Sande byanjawulo. Omu mubereberye mulala mu ggalanda. Baba bafaanana? Tebafaananira ddala. So according to here mu lubereberye Essuula 1 olwo olunaku Katonda naye yennyini yazuuka n'akola mukozi mirimu gye. Exodus ye kuva 2 soma olw'omunaana lugambye nti jjukira olunaku olwa Sabbiiti okulutukuzanga. Kaakati n'alyoka agamba atya? Ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna. Ennaku 6 kola emirimu gyo tolekaayo na gumu. Naye olunaku olw'omusanvu ekitegeeza ekiragiro kimpa eddembe okukola ku lusooka, ku lwokubiri, ku lwokusatu, ku lwokuna, ku lwokutaano, ku lw'omukaaga. Naye ku lw'omusanvu ye Sabbiiti eri Mukama Katonda wo. Kiragiro. Era by the way bw'otokola kwolwo olunaku oba omenya etteeka. Kubanga okukola tukolera ennaku mmeka? 6. Tuwumula olunaku lwakumeka? Olw'omusanvu. Namwe abakuuma Sabbiiti kambalabule ennaku 6 zino zakukola si zakwebaka. Tukuuma bukuumi Sabbiiti. Abaatusooka bajjajja ne bannabbi bonna abaatusooka tebamanyiiyo kirala okuggyako Sabbiiti.
nga biwandiikiddwa mu mateeka. Ezeekeri 46 olusooka lugamba lutya? Wagamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti omulyango ogw'oluggya olw'omunda ogutunuulira ebuvanjuba banaaguggalangawo ennaku 6 ezikolerwamu emirimu. Ennaku 6 ezikolerwamu emirimu, Sabbiti yokka banaggulangawo genda okusinza. Bassebo ne banyama. Ekitegeeza bwe kibanga lyali etteeka Yesu ogenda mu kkanisa e Nazareti ku lunaku lwa Sabbiti, kitegeeza nti bwe yali ng'akola obubazi mu nnaku zino 6 ezo nga abeera mu bbajjiro lye. Era akwewuunya bwewuunya gwe abeera mu bbajjiro lye. Abatume bonna baalukolerangako kubanga tewaaliwo tteeka libagaana. Teruyitibwangako Sabbiti nga mali olusooka oba olunaku lwa Mukama. Teruteekebwangako butukuvu bwonna nga Bayibuli yebuteekako. Pawulo yakubiriza abantu balukolereko emirimu bakuŋŋaanye. Mu ndagaano empya baalukuŋŋaanirangako kuŋŋaanya bintu ebinaakolwa mu wiiki eyo. Bayibuli talina weeyogera kukuŋŋaana kwonna okutukuvu okwa Sande tekuliiko, ebyo byatikibwawo bulombolombo. Bayibuli tewali Katonda, Yesu, nabbi oba omulala yenna eyalusukkulumya n'akatono. Waliwo eyajja n'asoma olunyiriri ng'alusoma mu bukyamu ti waliwo abasukkulumya olunaku olumu okusinga olulala. Sabbiti si ffe tugisukkulumya, nannyiniyo. Tokiteekana mu bokisi ojja kuswala nga ekibuuzo kyo kizze. Okwotinga abamu basukkulumya olunaku olumu okutusinga endala. Tetulusukkulumyage olunaku lwange olutukuvu olw'essanyu lwa Mukama ye yalusukkulumya, si ffe. Amiina. Ffe tuluteekawo tulugwamu bugwi ne tulukuuma. Endagaano empya terinaamu katundu konna akalaga obutukuvu bwonna obwetaagisa ku lunaku olusooka mu nnaku 7. Tekiriiyo. Sande. Tekiriiyo bannange, nange tekiriiyo. Nali nsoma nengamba na ensi eno omuntu asobola okubafeera n'abafeerera ebbanga. Awo olwatuuka ng'owooluganda otulabira omusajja mu 3:5 BC bamuyita Aristotle yasomesa ensi nti nabbubi alina amagulu 6, 6 legs. For 20 centuries people believed it and nobody bothered to count the legs. Okumala ebyasa 20 abantu nga bakkiriza ti nababbubi alina amagulu 6. Teriiyo yatwala kiseera kubalira ddala amagulu ago okulaba oba ddala gali 6. Until 20 centuries later, oluvannyuma lw'ebyasa 20 nga biyiseewo, a biologist called Lamarck, omukenkufu mu by'obulamu ayitibwa Lamarck, counted the spider's legs. N'atwala ekiseera okubala amagulu ga nababbubi amanyire ddala gali ameka. He discovered they were 8. Wulira kye yavumbula kwe kuvumbula ti nabbubi alina amagulu 8. But for centuries, naye okumala ebyasa nobody asked. Tewaliiwo yatwala kiseera kubuuza. Because you don't ask a philosopher. Kubanga omukwenkufu tabuuzibwa. You don't ask Aristotle, who are you? Aristotle omukenkufu nga tomubuuza, gwani aŋŋanga okumubuuza. Naye ku bino ebyokugenda mu ggulu ffe twebalira amagulu. Amiina. Ffe twebalira ennaku. Amiina. Ffe twezuulira ansa. Amiina. Kaakati abange kati kansaleko olw'ekiseera mbabuulire bubuulizi bino. Bw'obanga oyagala okumanya Sabbiti gye yava ogendanga mu Bayibuli. Amiina. Manyi kiruma naye era nja kukyogera gwe gwange munnange nange kye bampa. Bw'obanga oyagala okumanya Sabbiti gye yava n'emyaka gye yakamala osomanga Bayibuli. Amiina. Bw'obanga oyagala okumanya Sunday keeping gye yava ogenda mu library. Mu encyclopedia
Britannica, ogenda mu gatabo, ogenda mu byafaayo history books, because you will not get it here in the Bible, even if I give you all the money. Kubanga tojja kizuula mu Bayibuli muno ensibuko ya Sunday. So nga bwe tuba tugenda mu ggulu, they will not ask us by using encyclopedias. Ebyokugenda mu ggulu tebagenda bitubuuza mu bitabo bino ebyawandiikibwa abaana b'abantu. This is the book. Naye kino kye kitabo Your original language. mu lulimi lw'oluzaaliranwa. Affordable. Ky'osobolera ddala lw'otegera obulungi. Very clear. Olulambulukufu obulungi. Era abantu bangi akisoma nakati atudde munaasiriikira kyajja kiti ate kino. Weebuuliza bwerere ebyo baabibuuza dda okutuusa abale baasalawo beebalira amagulu ga sipayida bafuna ansa. Kaakati n'olw'ensonga eyo olunyiriro olw'okubanga teruliiyo eddagala lyaffe nga twagala okumanya gye kyava tulina kugenda mu layibulale. Naye ate nze siri librarian. Ate nze tombuuza bibuuzo nti bali baalugjawa. Siri mwogezi waabwe. Ndi mwogezi wa kigambo kya Katonda. Mbagambye wano tekiriiwo. Mbagambye kino kye kitusaliza omusango. Mbagambye Katonda talina kukyusa byalagidde ate naawe toyina buyinza kunyola kyanyodde. N'akinyola n'okigolola, n'akigolola n'okinyola toyina. Newankubadde luyinza okulabika obulungi naye ekyo tekiriiyo. Kakati bassebo ne banyabo nkaluubirirwa okuddamu ekintu ekirala. Mba nina kwegendereza nze olw'okubanga nze neereese wano nkugendereko mu layibulale bwe munanzikiriza ebinaavaamu munaabigumira. Ŋŋendeko mu layibulale. Gendayo taata. Abange njagala ne chairman awulire n'abasirikale abakuuma wano. Ŋŋende mu layibulale. Gendayo ssebo omusumba. Wanika omukono njagamba nti abantu baawanika. Ŋŋende mu layibulale nze nabadde wa Bayibuli. Mu kitabo kye bayita The Voice from Sinai, omuwandiisi yaguwandika bw'ati: ebyasa by'emyaka mingi ebyayitawo nga Sande tennaba kukuumibwa kkanisa ng'olunaku lwa Ssabbiiti. Ebyasa kyasa kirimu emyaka ebyasa ekitegeeza kubi Sande ne Saturday ne Ssabbiiti kiriwo ekipya ku planeti eno. Kipya nnyo era oli eyanjeregana nga mama muli bapya ne mugamba singa nsobola okujeregana ndikujereza. Kiriwo ekipya ekyajja mu bisatu kyekikadde kino ekyava mu Sukwadenesi kyoyita ekipya. Ekipya kikino ekyajja mu bisa. Awulira agamba nti ebyasa byamala kuyitawo nga Yesu yagenda dda. Yesu we yabeererawo Peetero, Yakobo, Yokaana, Danyeri, Luka, name them, Bayusufu, bonna baakolanga eby'obutuukirivu. Tebawulirangako, tebalabangako ku first day worship as a Sabbath. You are free to go and worship. Bw'oba okisaze omusazi nti ngenda kubanga lwe yazuukira, you are free. Oba kikunyumira, you are free. But when it comes to Sabbath, don't. Tokiteekako ekigambo, tokigjeeko. Era mu kitabo ekirala kye bayita Los's Translation of Leaders Church History agamba bw'ati: emikolo egyabeeranga ku Sande okufaanana n'emikolo gyonna gyabanga gyakwejjalabya ku abantu. Era abatume tebaalina kirowoozo kyonna okuteekawo ekiragiro oba etteeka erikwata ku lunaku olwo, okukyusa Ssabbiiti ey'omu mateeka okuyisa ku lunaku olwa Sande. Ku nkomerero y'ekyasa ekyokubiri, get it from me, ku nkomerero y'ekyasa ekyokubiri obulimba obw'engeri eno ne butandika, era abantu ne batandika okukiraba nga kibi okukolanga ku lunaku olusooka olwa Sande. It just came luvannyuma. Okukuuma
olunaku luno lwa Sande lyajjanga etteeka ebyava mu kiragiro kya Konsitantiino mu mwaka 321 AD. Emyaka 321 nga muno yakuvaako n'agenda n'abeera emyaka 3. N'otuleno n'okyusa ekiraamo kiba kituufu ekyo? Si kituufu. Konsitantiino yali omu ku bantu abawandikiddwa mu Bayibuli? Nedda. Yali munaadiini bwana akulembera eddiini? Nedda. Yali ali mu kabondo kikano ak'eddiini. Agamba nga ekiragiro kino kigamba bwe kiti, kooti z'abalamuzi zonna, abatuuze ab'omu bibuga bonna n'amakolero bonna nga bwe baali ab'okuwumula ku lunaku lwa Sande. Kano akannuma ke kali mu kino ka bracket. Encyclopedia Britannica egamba bweti, edition ey'omwenda, nti olunaku lwe baasinzizangako enjuba. N'abagambye nti Rome enkaafiiri ensamize. Ensamize. Yo yalina kino. Kaakati etteeka ne lijja, Encyclopedia Britannica, kino saakiwandiise si kyange, genda mu library. Mu lukiiko, are you listening? Obandekera tuwuliriza. muwanike ngende mu maaso. Bakamera banampolereza nti omusajja abantu be bamupisepise. Mu lukiiko lwa Laodikiya, luno lukiiko ekyalo bakiyisaani? Laodikiya. Olwaliwo mu 364 AD mwe basooka okusalirawo. Bani abasalawo? Abakiise. Baali baani? Maama Ndeka. Kwe basalirawo ku bikwata ku lunaku lwa Mukama ne bagamba bwe bati, Abakristaayo tebajja kukkirizibwa kukwata bya ddiini yaabwe, era n'okutuula ku Saturday Sabbiiti bajjanga kukola ku lunaku olwo, naye bwe banaazuulibwanga nga bakyakwata ebyeddiini yaabwe bagenda kuggyibwa ku Kristo. Lukiiko lwe Laodikiya. Bino mbijja mu Hefeel's History of Councils of the Church, volume 2, papula 316. Bwe naba maliriza ebintu bino nga mu wiiki egendiggwa kunja kuwa buli kapapula mu kasome bulungi. Amiina. Omusajja munnaddiini n'avaayo n'awandiika mu kitabo kye bayita The Faith of Our Fathers, edition 1892, lupapula 1011, agamba bw'ati, oyinza okusoma Bayibuli okuva ku lweleero okutuuka ku kubikkulirwa, era togenda kusanga lunyiriri lwonna oluwa obuyinza okutukuza Sande. Ebyawandiikibwa bikakasa okukuuma Saturday, olunaku lwe tutatukuza. Mu kitabo ekimu ekirala agamba nti okuva ku ntandikwa okutuuka ku nkomerero y'ebyawandiikibwa tosangamu katundu n'akamu akawa obuyinza okukyusa okusinza kw'abantu bonna okujja ku lunaku olusembayo mu Sabbiiti okuluzza ku lunaku olusooka. Kitalo. Wulira. Bwe tunyiikira ennyo kukuuma nga tukuumye lusooka, Katonda talina ngeri gy'abikyusaamu. Mu kitabo kye bayita The Ten Commandments, Congregationist yawandiika bw'ati, newankubadde nga tuli banyiikivu tutya okwewaayo mu buli ngeri yonna okukuuma olunaku lwa Sande, naye nga era tuba tetukuumye Sabbiiti. Sabbiiti yateekebwa mu tteeka ery'amazima, tetuyinza kwewolereza nga tukuumyemu olunaku olusooka. Tewali lunyiriri na lumu mu ndagaano empya olulaga nti tubonerezebwa bwe tutakuuma olunaku lwa Sande. Bano si ba Seven Seed, ndi mu library. Ten Commandments ayongerako, tewali kigambo newankubadde olunyiriri mu ndagaano empya olutugaana obutakola ku lunaku olusooka lwa Sande. Okusinza ku Sande kuba tekugoberedde etteeka ery'amazima. Explanation of Catechism statement mwenjikungula katendekaba bweti ti naye nga bwe tutalaba kuluŋŋamizibwa kwa byawandiikibwa mu kukyusa kuno, tutuuka ku kyenkomerero ti kino kyakolebwa bantu buntu
buyinza obwaweebwa, buyinza obw'ekkanisa so buyinza obwa Katonda. Kyenava ne nkugamba nti tebiruma ggwe wekka, byatulumako dda ne tusirika ne tuwotookerera. Bameka bawotookeredde? Wennyabo mu Bikola by'Abatume Ssuula 2 olwa 37 sooka onsomereko mpulireko awo tugira tuwummuzaamu n'ekigambo. Bikolwa by'Abatume Ssuula 2 olwa 37 lugamba lutya? Awo bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma, ne bagamba Peetero n'abatume abalala nti, abasajja abooluganda, tunaakola tutya? Bameka abali confused, twajja kujjawo kutabuka. Bameka baga nange binsobedde kati. Oba tunaakola tutya abooluganda? Teri mwenna mwateredde bulungi. Ngeri kukanisa nnungi. Mwekubira amiina eyaddala. Amiina. Bano baatuula ne basiriike naga tunaakola tutya? Ekintu kino tugenda kukikola tutya? Nga tannaba kuddamu ansa sooka ogireke, ansa sooka ogiveeko sa wansi oyimirire wano ojje kukola exercise. Jangu oteeka Bayibuli wansi ojje okole bino bye wasomerera. Waliwo abajja okumwandiikira nakyo kankiddemu wano ku Stars oleme bambi kubonaabona nnyo, twabonaabona dda tonziza mu nnaku nga balaba kati kalenda ze zaatabuka. Tojjukira nga kalenda zakyukakyukamu awo mu myaka awo. Kati olwokubanga bawakana argument eyo tebasobola kubeera ffe ababeera eno gye twebeerera. Boogera Luzungu, kanange neegezeemu Luzungu ono amanyi Oluganda. The Julian calendar was in use when Jesus was upon the earth. Julian calendar ye yali ekozesebwa mu kiseera Yesu we yabeerera ku nsi kuno. Its originator, Julius Caesar, mutandisi waayo Julius Caesar Kaisari, died 40 years before the Christian era. Yafa emyaka ng'ana ng'ekiseera eky'Obukristaayo tekinnabaawo. The week in use in the East at that time, era nga baali bakozesa mu kiseera ekyo, wiiki gye baakozesanga, wiiki gye baakozesanga mu kiseera ekyo, is precisely the same as the week of our calendar today. Ekwataganira ddala bulungi ne wiiki eya kalenda gye tukozesa leero, which is a Gregorian calendar. Eno eya Girigoli. The days of the month are different. Ennaku ez'omwezi zo za njawulo. Amannya go ga njawulo. But the days of the week never changed. Naye ennaku eza wiiki zo tezaakyuka. What we use today is Gregorian calendar. Kalenda gye tukozesa leero gye tugoberera ye ya Girigoli. The which remained untouched. Nga wiiki zo zaasigala nga tezikwatiddwako. And the days of the week undisturbed. N'ennaku eza wiiki nazo tezaatabulwatabulwa. Just remember that. Naye jjukira kino nti the seventh day of the week today nti olunaku olw'omusanvu olwa wiiki leero is the same as when Christ was here. Lwe lumu ddala ne Yesu we yabeererawo. The calendar changes have not affected it. Enkyukakyuka ezo ezaaliwo okuva mu Julian calendar okudda mu Girigoli, ezo tezirina kye zaakosa ku lunaku olw'omusanvu olwa Ssabbiiti. Zino ennaku zo baatuumanga be baagala, naye olunaku lwa Ssabbiiti lwasigalawo bassebo ne bayimuka. Amiina. Today eri gy'obadde osoma. Bano emitima be gyabaluma. Soma tuwulire. Naye va ku lwa 37 kiryoke kiyingire bulungi. Bikolwa 2:37. Awo baawulira ebyo, emitima gyabwe ne gibaluma. Ne bagamba Peetero n'abatume abalala nti abasajja abooluganda, tunaakola tutya? Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo, okuggyibwako ebibi byammwe, munaaweebwa ekirabo
ye Mwoyo Omutukuvu. Tugamba tutyawo. Katonda ono mulungi. Ebiro byonna by'obadde tokimanyi kasita okitegeera ng'akusonyiwa ebiyise. Amiina. Njagala kulabula ggwe akyenyinyala byenjogera. Tiwaliwo ennyiririza ogenda okusangamu obuzibu. Kanzi kusomere. Olusooka luli Matayo 15 olw'omukaaga paka ku lw'omwenda ne 12 paka 14. Tandika. Matayo 15 olw'omukaaga. Agambye bw'ati. Alireka okussaamu ekitiibwa kitaawe. Mwadibya ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe bwe mwaweebwa. Mwe bannanfuusi. Isaaya yalagula bulungi ku mmwe ng'agamba nti abantu bano banzisaamu ekitiibwa kyakumimwa. Naye emitima gyabwe gundi wala. Omutima gumuli wala. Olusome nolwo nagambye olulala. Olw'omwenda. Naye bansinziza bwereere. Ke kabadde kantawaanya. Bakola ki? Bansinziza bwereere. Lwaki? Nga bayigiriza amateeka g'abantu. Nga bye by'okukwata. Omuntu yenna bw'ava ku Katonda n'akwata ebyava mu nkiiko. Si nze tonkyawa. Nze nkuyamba kutaputa kino. Bansinziza buki? Bwereere. Sirina gwe nsalira musango. Naye nkugamba ebigambo biri bye bagambye tunaakola tutya nti mwenenye. Mukama bawandiike bujja. Babasanguleko ebiyise. Wali tomanyi bwe byali jjajjaawo mwe yazaalibwa sengawo yazaalibwa ng'olowooza nti kikyo. Osomole 12. Ole 12. Awo abayigirizwa ne bajja ne bamugamba nti omanyi Abafalisaayo nga banyiiga bwe bawulira ebigambo ebyo. Yatya kuwandika ku bimasa. Agamba omanyi nti abantu banyiiga bwe bawulira ebigambo ebyo. Era waliwo n'ayinza okusituka kati ng'atawedde ateredde. Bawulira ebigambo ebyo banyiiga. Omuntu bw'anyiiga ku kinaamuwonya omusaasira. Olumazeeyo ndyoke mbanyumize emboozi. Ndumazeeyo. Omuzeeyo mpozi ole 13 14. Naye n'addamu n'abagamba nti buli kisimbe kitange ow'omu ggulu ky'ataasimba kirisimbulirwa ddala. Mubaleke be basaale abatalaba. Naye omuzibe w'amaaso bw'akulembera munne bombi baligwa mu bunnya. Agambye bassebo tokkiriza kusinziza buki. Bwereere. Kino Katonda kyakusabye si kinene nnyo. Kati obunene bwakyo bwe buluwa. Mukazi gwe ngokoze ebintu bingi ebinene. Ebisingana kino bunene. Oba ndeeteyo kimu? Oba nkireke? Ndeetendete? Leeta. Awo lwatuuka. Ng'owooluganda otulabira. Ng'omukyalo omu ataali weeno ng'azaala kaana ke. Simanyi bya Buganda bano babikola bityo oba bino bituufu naye ye sitole yo bw'esoma. Kati omusakazi ono ng'afuna ekikemo yalina boyfriend we abeera boyfriend oba muganzi we. N'agenda n'alekawo omwana nakawere ndowooza yazaala bulungi nga mutaka yenna ali kiriya tewali kimugaana kukyakalamu kyava agenda neyegadangira eyo. Nga yakazaala. Ng'ali eyo akomawo. Bw'akomawo asanga akaana kakaaba. Mbu n'apapa mangu n'akwata akaana n'akayonsa. Mbu bwe yali akayonsa kayonkako ebiri ne keesika. Bagenda okulaba ng'ekimbe kikakwata ng'amata gakafuluma mu nnyindo. Amabeere gakafuluma mu nnyindo. Ne kagwa eri ne kabanga akalambaala. Maama najja edda abawasanga babeera ku lujja. Nyazaala najja. Nakati omwana abadde ki? Naka nange sitegeera. Nange ne bafaanana bw'ati. N'amugamba ovaawa ye ggwe. Ovaawa. Oba kuvuyonsa mwana naye ovaawa. Oba olina gy'ovudde gy'otagalidde.
Oyina kyofudde abakyala nga beekuŋŋanya b'ekyalo. Oyina kyofudde. Bannange munsonyiwe. Mwe mwali omukazi omukugu. N'agamba nti kino kyangu. Kutaasa omwana ono. Nina eddagala lino kandireete. Naye oyina okuddayo ewa omusajja gy'obadde. Ajje mukanda we yakaabaddemu. Okoze mu ddagala lino. Bwe kammuka obulungi ne muvaamu amazzi ago ganywa bwoti. Gateeke mu ttama. Tambula okuva eri gye mwayendedde. Ojje wano ogawansire ku mwana. Naye walaba kwanda we ye yava okwenda bwefaanana. Oba omusajja ono yali akola mirimu egyaffe egy'omukyalo mutemi w'amanda, ava kuvumbula manda, ava kuvuga ggaali. Oluusi tuwerabira okwoza, tubeera bize nnyo abasajja. N'akeerabira ennaku 3. Ate mina ebyokupapata yakajjamu kati ako bw'okoza. Omukazi ono yakikola. Yagenda mukazi wattu ng'ayagala kutaasa mwana. N'ateeka mpuliranga n'okutya ntidde. N'ajja munnange abaddugavu balina sayansi. Munnange sayansi yakola. Njagadde kuyigiriza ki? Olaba mu nsi muno nga waliwo ebitugambibwa nga bikalubo nnyo. Naye ne tubikola. Ate ne tubikola. Naga nti genda otya akapala akatayozebwanga. Kabadde musajja kakoleramu emirimu. Okanywe. Okateeka nnyo kateeke mu ttama. Tukoze ng'ebikaluba bingi ne bakati genda oyimire mu sitenseni bakwambulule. Wano wayinza n'okuba omuntu gwe bali bambuludde mu sitenseni wakati n'oyambula engoye zonna ne zigwa wansi nga n'akakwambulula nako keetaaga kwambulula. Nalako ku busajja obumu obwambulula naye n'okwatula kati bannange nakano kaliko kalwadde. Tunulira abasajja abasaddako abaana ng'omulaba akakanzu kayambadde n'entunula naye ng'agamba nti njagala muto gwa mwana omuntu n'aguleeta. Ayagala bugagga so ng'obugagga talina gyabutwala. Akasajja kamu nakabuuza ne mugamba naye kati gukutta abaana bamwe okukola ebintu bifaanana bwe biti okubeera ku kyalo kuno ng'oli mulogo kati oyagala sente zikole ki? Ne mubuuza ekibuuzo ekyali kya nassale ne mugamba nti gwe singa nkugulidde engatto made in Italy nga mpya yakafuluma osobola ogikutula gwe nga tonnafa. You can't. Kati otira abantu bakika tosobola kugula ngatto. Teweetaaga ssaawa, teweetaaga ssimu. Oli mu myaka 7 ologa. Oli myaka 8 nga musute muyita lubaale nga naawe osamira ng'okuba nsaasi. Waawe sitaani mukambwe. Tujja muyigako wano gye bujja. Obanga mukola ebiyitirira ebinene kiki ekikugaana okugenda okusinza ku Ssabbiiti? Sitaani nga walugezigezi. Lwaki akogeza oluddi kyange omanye ekituufu? Kitiibwa, njagala kitiibwa, entebe yange, ate bammanyi, banagamba batya, bana abazisi bakutawaanya. Ebitiibwa byonna Bayibuli egamba tebikkirira magombe nedda. Bw'ofa bufe ne tukuziika. Tukujja mu kalina ne tukuziika. Ate kati twakuyigidde amagezi okuziika. Tukutwala wammwe wala mu kyalo ne tukuziika eno Kampala ku seminti waffe. Ne bonna be twaziika e Kampala tujja basumulayo. Lwaki? Kubanga ttaka ligendako bintu by'amagezi bisingawo. These are goods without value. Ate munaagana kinga waliwo naawe wammwe ku kyalo ne ku TV mbiraba ne bajja ne basumula abafuma 30 kiro kimu. Mugenda okuzuuka nga byonna bituli. Mwali mutulimamu abantu babadako emizimu ne boogera. Gino nga tegyogera. 30 gyonna ne giba misiru gyonna ne bagisibako gyonna ne bagitwala ne bamuziika ekyankwanzi. 30. Njagadde kutegeeza lwaki olemererwa ekyokugenda mu ggulu. Gwe tulaba nga Sitaani mugezi nnyo. Twayigiriza okubatiza n'okitegeera n'osirika. Kati njegereza Ssabbiiti. Kati ono lwe lunaku lwenkolerako ssente. Ate lunaku bakama bange kamiza muli. Bakama aba bagenda okukola ki? Baziisi nabo. Nsomera Baluumi 3:4. Agambye bw'ati. Kubanga kiba ki abamu Baluumi 3:3. Kubanga kiba ki abamu bwe bataba na kukkiriza
obutakkiriza abaabwe bulijjawo obwesige bwa Katonda. Kitalo nedda. Katonda abeera wa mazima. Gwe ne bw'onookola ebyo byonna tekijja kujjawo Katonda kiyagamba. Katonda abeera wa mazima. Katonda abeerenga wa mazima. Naye buli muntu abeerenga mulimba nga bwe kyawandiikibwa. Ne bwe muneegatta abantu ne muwera bangi nnyo mwenna nga mulimba musigala. Waliwo yajja n'agamba nti amazima ekintu bwe kikolebwa ennyo okumala ekiseera tukikkiririzaayo ekyo kyabula tukyalina kyakikolera. Maama ku byeggulu nabyo bizanyirako. Njagala onsomere 26 Isaaya 2 5:29. Olwokubiri lugambye nti mugguleewo enzigi eggwanga ettuukirivu erikwata amazima liyingire. Akuyingiramu abakwata amazima mu kikubira. Amiina. Amiina. Amazima ogategedde osirisirwa kitiibwa. Amazima ogategedde otya nti bajja kugeya. Amazima ogategedde mbu omusajja mbu omukazi ojja kufa wasa omulala ate naye amuyite switi era amuyite ddiya. Tebijja kukyuka nnyo. Waliwo eyangamba nti kyogamba nti bwenfa omukazi akkirizibwa okuleeta omusajja mu nnyumba yange konze mu nnyumba okomye kumpi. Akkirizibwa omuteeka ku kitanda kyo era n'amuyita n'amannya agago gennyini bw'aba ayagala. Why? Bwewafa tewagenda kutambula kulambulako nti ogenda kudda. Kati gwe tegeera nti ebintu bikole ng'okyali mulamu. Njagala okulabula abantu teri kyogenda kutereeza ng'ofudde. Ng'okyali mulamu genda osinze Mukama mu mazima. Amiina. Bikolwa 5:29. Lugamba lutya? Naye Peetero n'abatume ne baddamu ne bagamba nti kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Haleluya. Amen. Agambe kitugwana okuwulira Katonda okusinga abaki? Abantu. Kiddemu kitugwana okuwulira ani? Okusinga abaki? Abantu balungi tubasseemu ekitiibwa. Naye takugaana ku by'okugenda mu ggulu tateekeddwa kubeera nkonge. Tateekeddwa kubeera nkonge. Bayibuli egamba nti omuntu tagenda kubaako obutali butuukirivu bwa kitaawe oba obwa nnyina oba obwa muwala we oba muta. Kati gwe tobalirwa ku butuukirivu bwa kitaawo. Kitaawo muleke oba ayendayende. Mubuulire bw'agaana togenda na butuukirivu bwe. Leka kubeerawo ng'olowooza nti kitaawo yakusalirawo. Kitaawo akusalirawo ku birala. Ku by'okugenda mu ggulu tewali akusalirawo. Omusajja omulaawe eyali ava Ethiopia yategeerera mu kkubo n'ategeera Yesu agenda okutuuka mu Ethiopia ng'awedde okubatiza. Amiina. Kyova nalano abantu abazze wano mulala yavudde agenda okuddayo ng'awedde. Lwaki agwa? Kubanga ne bwe tuba tufa tetusiibula. Era ofa obufiawo ne bwe baba bali awo 720 bali awo bagenda kulaba nga nafudde. Kati olinda kuba baayi yaki ogikubira ani? Agamba kitugwana okuwulira Katonda. Babeka bagana ng'ekigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Nze mwenna abantu mbaagala nnyo. Naye mikwano gyange bangi abakola ebirala ebifaanana bwe bityo. I love them. Naye ate okwagala kwange kuwagala bambi bategeera amazima. Nze naye sira sibagaana gawakanya. Ddembe lyabwe gawakanya ne bagenda mugeena nga tebanyiize bantu. Ne bagenda mugeena nga bamativu ne bagati wange musajja yayogera ne twabitegeera ne tunyiga bunyiizi ne tutambula ne tugenda. Twatya kino. Ate nga n'ebyo tebirina makulu. Bayibuli eraga nti Geyeena bw'ali baakumibwa waliwo agenda okubeera moneta. Kamanda omuduumizi omukulu akulembera eggye ligenda mu Geyeena. Musome ku Bikulirwa 28. Ku Bikulirwa 21 olw'omunaana lugambye. Sooka oleke bamale okussa bulungi. Are you ready? Aliwo asooka mu Geyeena namba 1 namba 1. Naye abati. Damu. Naye abati. N'abatakkiriza.
n'abagwagwa n'abagwagwa n'abasi n'abasi n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti kwe kufa okwokubiri. Yokaana bwe yalaba ng'eyasooka ku layini teyali musiyazi, eyasooka ku layini yali si mubbi, yali si mwenzi, yali si mulogo newankubadde n'abalogo baabookya, naye yasooka ku layini ani? abatiitiizi. Obufumbo ekitiibwa nze nkulira waffe, nze nkulira lubaale we waffe. Kasita omuntu atya okukola ekituufu mugeyeena, kati Katonda ayagala nnyo ono y'abaasooka kubanga yategeera amazima n'akulupya makulupye, n'abeera bamuyita gulyokereeyo oba Mukama alibikyusizeeyo gulyokereeyo. Gye bali mu ofiisi eriyandaba ku TV ali awo mu ddiiro lye, naye ategedde amazima, agategeeredde ddala, talina nakyalimba, ategedde ate abadde yagategeera dda. Bayibuli agirina esula we, oluzungu alumanyi. Wafuna otya diguli notomanya nti Friday lwa mukaaga, diguli kikaaki. Wafuna otya diguli atamanyi nti Saturday lunaku lw'omukaaga, Saturday lunaku lw'omusanvu, Sunday lunaku lusooka. Wagifuna otya? Wasobola otya diguli ne bakutikkira bamu nabo bateekako n'eyokusatu, eyokubiri n'eyokusatu, nga tokimanyi nti baptism means immersion. Ulimba bulimbi. Tokyaso otegedde naye oli mutiitiizi. Obwami bugenda, obukulu bugenda, omulimu gugenda, amaka gagenda, ekitiibwa kigenda. Soma. Kati soma n'amaanyi nnyo tumalirize. Soma Ezekiel 12. Gano magezi gaweebwa buli muntu yenna atudde mu lukuŋŋaana luno, ga bwereere, ddembe lyo okugaagala, ddembe lyo okugagaana, naye nze nkuwa amagezi. Soma tuwulire. Ezekiel 12 olusooka. Atandika watya? Era ekigambo kya Mukama kyanjijira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, obeera wakati mu nnyumba eyo enjeemu, abalina amaaso ag'okulaba so tebalaba, abalina amatu ag'okuwulira so tebawulira, kubanga nnyumba njeemu. Obwo bujeemu. Amatu ag'okuwulira ogayina, amaaso agalaba ogayina, byonna n'obisoma n'obitegeera, wabisoma na mu primary n'obitegeera, okuzza obimanyi, oli wano obimanyi, zogwange wakujjukiza, sina na kipya nnyo kyentaddewo, wabula okuterawo obutezi embeera, ojjukire ebyo bye wasoma, ojjukire ebiri ku kalenda, ojjukire ebiri mu bitabo byonna. Agambye nti bw'obigaana eyo nnyumba njeemu. Ddamu osome. Era ekigambo kya Mukama kyanjijira nga kyogera nti, omwana w'omuntu obeera wakati mu nnyumba eyo enjeemu, abalina amaaso ag'okulaba so tebalaba, abalina amatu ag'okuwulira so tebawulira, kubanga nnyumba njeemu. Obujeemu kitegeeza amanyi amazima n'agaana. Genda maaso ku Lwokusatu. Kale ggwe omwana w'omuntu, agamba ggwe atudde wano olwaleero n'andaba ku musimbagano wonna, weetegekera ebintu eby'obuwaŋŋanguse, ositule okusenguka misana bo nga balaba, b'obadde nabo. Era olisenguka mu kifo kyo n'odda mu kifo ekirala bo nga balaba, mpozzi balirowooza newankubadde nga nnyumba njeemu. Banaalaba ggwe nga ggwe okoze ekituufu, weekanga bano abitegeera. Genda maaso. Era olijjamu ebintu misana bo nga balaba, ng'ebintu eby'obuwaŋŋanguse, era olivaamu wekka. Si mu groups. Ngera bwe tufa tufiira wekka. Era olivaamu wekka akawungeezi bo nga balaba, ng'abantu bwe bavaamu abagobebwa ewaabwe. Sima ekisenge bo nga balaba, oyiseemu ebintu, bisitulire ku kibegaabega kyo bo nga balaba, obifulumye ekizikiza nga kikutte,
olibikka ku maaso go oleme okulaba ettaka, kubanga nkutaddewo okuba akabonero eri ennyumba ya Isirayiri. Bassebo mwenna abawulidde ebigambo bino byonna bye nsomesezza, naddala ennaku zino essatu ez'omuddiringanwa. Mulimu gwo okubiteeka mu nkola. Abalala nga bakola ki? Nga balaba. Newankubadde ng'eneebaayo abajeemu. Oba olyawo Katonda yalinda ggwe bategeere bave mu bujeemu bwabwe. Katonda akuwadde omukisa obeere mulamu, wandibadde wafa juuzi. Baakulongoosa era gwe nodda engulu, abalala baafa. Obubenje buli ku nguudo naye gwe bw'oli. Abantu baffe ebintu ebitaliimu, Mukama gwe naabikuyisizzaamu. Ensi ekuloze, ensi ekufuyidde emmindi, ensi ekuteze obutwa, ne buwanywa tebwakutta. Katonda akukuuma, ali ku pulaani yakukukusa ogende mu ggulu. Aleese obubaka buubuno, senguka misana okole Katonda kyayagala, ng'ensi yonna ekola etya? Nga balaba. Bameka bagamba nti nze ndirwedde okukola Katonda kyayagala. Kama mbaya yimirira. Sirina kisingako awo. Katonda ayogedde eddoboozi. Gye yagamba nti bwe muwulira eddoboozi lyange temukakanyaza mitima gyammwe. Bwe twali tuli mu ntalo, nabuulirako omusajja n'atuuka ku kiseera n'atuuka mu mbeera eyo. N'aŋŋamba mukajja oba saali musumbeera. N'aŋŋamba ebigambo ebyo mbyagadde naye engeri gye tukyali mu lutalo. Bwe nakkiriza nnyinza okubulwa ampa emmere, mukyala wange ajja kunyiiga, ate nja kufiira mu nsiisira. Naye ky'oba onsabira mbeerewo, olutalo bwe luliggwa ne ndyoka nzira mu bya Katonda. Ne mugamba pulaani y'olutalo okuggwa ng'oli mulamu ogiwandiika mu katabo ko oba oteeba kiteebe. Baga ni Mukama anansaasira, yafiira mu lutalo. Tetumanyi oba Katonda atwala abantu abalina obubeezi ekirowoozo. Bayibuli tetulagangayo bantu bagenda na kirowoozo. Waliwo abantu abagenda ne babudiisa abantu nti okubatiza tekulina makulu, kintu kiri mu mutima. Bwe kasita okkiriza n'omutima gwo kiba kiwedde. Njagala okukulabula, ndeeterayo omuntu omu mu Bayibuli yabatizibwa ng'abatizibwa mu mutima. Nokolerayo nti bambi yono yabaterezebwa mu muki. Bayibuli eraganga abantu bwe bakkiriza n'omutima gwabwe, akabonero ak'okungulu okufa n'okuzikula kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kiki ky'olinda? Katonda akukolere ki? Ayogedde owulira, ne kati wewulirira ddala, tewali nsonga gy'olina. Arguments zonna zireeteddwa n'olunaku lwakolabye nti lunyumira, tuzina, tubuukamu, ebyo binyumya tonyumya. Tuli ku bya bulokozi, tobigattagatta na kintu kirala. Obulokozi tobugattanga na ssente, tobugattanga na musajja, tobugattanga na kintu kyonna. N'abasomera wano omuwandiisi omu yagamba nti omuntu yenna bw'alifiirwa eggulu aliba afiiriddwa bimeka? Byonna. Byonna obifiiriddwa, ofiiriddewo. Bw'olifiirwa eggulu togenda kuba kyofunye, kubanga n'omukazi togenda mutwala, togenda funa mwana. Bw'ofiirwa eggulu tolina kyosigaza, kuba ne ku nsi tosanyuse. Bameka abasanyufu abali ku nsi kuno? Everybody is suffering. Buli muntu ali kaweweera. Buli muntu alina obulwadde omuluma. Bw'oba tolumiddwa, abaana bo balwale, mukazi wa alwadde, nyoka alwadde, wafiirwa abantu bo. Tulina families ezifudde zonna ne bafa amalundi gumu, ne bakuba amasasi ne bafa. Katonda leka kumusaagisa ng'otegeera amazima. Amazima bw'ogategeera gateeke mu nkola right then there. Leka kugamba nti kangende mbuuza ono, buuza, you are free. Naye teri kibuuzo kitalina ansa wano. Bw'olaba byakubuulira anyumya mboozi, ng'omugamba kitugwanira okuwulira Katonda okusinga baki? Abantu. Era wano njagala kuyita omuntu yenna
abadde takuumangako ku sabbiiti eno ng'alowooza nti lwa 6 naye mu nnaku 2 ategedde nti lwa 7 era ya sabbiiti eri Mukama Katonda we. Owanika ku mukono n'enkulaba. Taata omulungi, tweyanziza olw'abantu abantu bano abayimiridde mu maaso batandika olugendo lwabwe leero, bakyatudde leero, bawandiike mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Amiina. Luno lwe lugendo lwe batasobola kuyimiriramu bokka. Bakwatizeeko, bayigirize, bawanguze. Nsaba bakyalina ebibuuzo bingi Mukama biddemu. Abantu bano bakyalina ebyetaaga okutegeera n'okumanya. Abatalina mirimu bagifune, abalwadde bawone, n'abanyigirizibwa bateebwe. Nkwanjulira ffenna abayimiridde mu kidaala kino wano ne weeru w'eggwanga n'abatali wano, abali mu mayumba gaabwe, abali ku makanisa agali mu sitenseni zonna, abali mu mmotoka zaabwe nga bawuliriza, buli muntu yenna awaddeyo obulamu bwe Mukama kiddire eri omuntu okugenda mu geyeena ng'ate wateekawo enteekateeka y'obulokozi. Amiina. Sabbiiti tetulokola, naye ate okuyita mu sabbiiti tusemberera Katonda. Amiina. Sabbiiti kaboneroko. Sabbiiti ndagaano ya mirembe na mirembe. Njagala abantu bano bayingire mu ndagaano eno ey'emirembe n'emirembe. Amiina. Sabbiiti tewagikolera Bayudaaya kuba Katonda si Muyudaaya. Sabbiiti wagikolera abantu bonna, buli muntu yenna asobola okusemberera akusinze mwene mazima. Amiina. Kituufu tubadde tetwabitegeera, naye wano we tutegeeredde buli muntu musonyiwe akutegedde era omuwandiike bujja. Amiina. Kyenva nsaba omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gweramu n'abaana abazze mu maaso, gweramu n'abo abayimirire n'abatulabira mu mayumba gaabwe madiiro ne mu mmotoka nga batambula, okuyita mu Yesu Kristo Mukama